tewali agenda kufumbirwa wano. How are you? Sisters, how are you? Sister Abigail, me call me my name with my papa. Don't Peter be a sister Abigail. Mpite erinnya lyange Abigail mama bebampa. That demon has started again. Just tell me. Nkulabamu omuzimu gwa kasaatu. Omuzimu gwa kasaatu gwagala kusaatukira mu bufumbo bw'abantu wano. Gundi. Talk be say. Before anything, where una they talking, before una do anything, you must to give me my money. You but munakola kintu kyonna. Person dump me. Kumpa sente zange. What are you talking about? Just yogera kuna. I bind you. That's why munumi omutwe kambitegere bulungi. Come on. It's not much of a problem. Sister Abigail ngajja yasanguza ebyama nti pastor bwakiferere kansa yakifere. This man won't marry you. Olaba. Dump me after everything. Why? Omusajja ono ayagala okuwasa nze ansudde mbuseba agende naawe nga n'ekkanisa eno obufere bweyimiriddeko tugitandise babiri. Lindako. Were you guys dating? Ababiri mbadde mwaga alimba oyo naawe sitaani nyinza okubeera n'olukazi olukanyuufu bweru timondi gw'ojja kunkanyuula mpola. Ojja kunkanyuula mpola. Yes, okay, alright, atera katulekere filimu yaffe tugenda kubanga tugira mu bulambalamba just mbadde nkubirako kubiri munda nenga nkujjukiza nti no bestie wange okufuka top bestie kijja kwetaakisa top besties combat ya t-shirt yaffe emitwalo 3 kitundu t-shirt yokka so nga ate enkofiira yagumu kitundu wonna emitwalo 5 banka delivaringa wonna woli nenga mu ngeri y'enjawulo olina kadi y'enjawulo gy'oba olina okufuna eyo kadi egenda kuba ekuyisaawo as long as VJ Joshke is concerned. For example, singamba nina company jennanga abajja kuwa special discount lwa VJ Joshke. Eriba somero funa special basare lwa VJ Joshke. Songa ate mu ngeri ey'enjawulo Joshke ayina show wano ofuna special discount kweyo kadi kasitogi presentinga. Tegeeza ogula t-shirt ofuse top best wa VJ Joshke kadi eyo inogifuna mu ngeri ey'enjawulo ate waliwo n'ekyama kyaffe ekyo kiri eri abo ba besties era nga nkiteeka ku gundi gurupu yaffe ne mu status eno si kyalukale nnyo ng'era kaadi eyo yeetuyisaawo tinoonyaako ku 07587333 ensonga zibe nga tuzifa bako likinga ate tugitandika obanga tonaba kusubscribinga kwena mu kafaananyi ka channel osobola okunyiga ku kigambo subscribe ate n'okufuna firimu endala zonna mbulambalamba. Wano we twasembye okulaba nga mwana muwala finally amaze n'akyala mu gundi ya mu kanisa ya Pastor Peter naye nga ffenna tukimanyi Pastor Peter kanisa eno yagitandika actually yagiddamu olw'okubanga ategedde nti mwana muwala ayagala musumba ko kakazi katubambi kamwagala okamala era ko kamugwa naye nga tamanyi nti gwaliko pasita mufere ate ne pasita tamanyi nti omuwala gwabaze okubba ate ye malaaya kati tetunnamanya ekigenderera ky'ensonga zino kyali ki okategedde munange naye nga mu katundu kaffe kano akokuna ensonga zonna tugenda kubanga tuzinnyonnyoka bino bye twasembyeyo okulaba jjukira nti abatana construction finance bwe bateeka ensimbi mweno tana construction finance bakuwola ensimbi n'omaliriza ekizimbe kyo enikesi okiba nga kya commercial olina edduuka lyo olina supermarket gy'oli mu kuzimba biganye amaduuka ag'okupangisa biganye kwegamba embeera ekuzimbiridde okwewala looni ziri eri ezibaddusaddusa ate weekwatamu abattana ne bakuwola nomaliriza bulungi ekizimbe otandika okubasasula ng'ebizimbe byo bitandise okola akasimbi engeri ey'enjawulo balina amayumba agawedde mu bifo eby'enjawulo bw'ayagala okuyingira obuyingiza ennyumba ewedde bajja kubeera nga bagikuguza tana construction finance bagobera ne ku byapa by'ettaka obasasula sente zikuli mu ngalo kati munnange nga tudda ku ono mukwano gwa Pastor Peter ye afunzizza kyanakiwala kino ayagala kinyikira omukwano kite ensimbi kyamugamba munaye nkwagala naye ntyamu nkutya nakibuuza owaaye nkulabikidde nga vampa yangamba oli fane munange tebisesa ekituufu osobola okuba ne ssente zo zonna esente zo si yensonga lwaki ndi nawe mulaavu. Please, let's build our relationship. He does as much as we wanted. He said, let's keep the money aside.
Kati. I'm not getting younger, you know. Nsoje munayo kunyiza. So it's a yes for me? Kale nzikiriza munange ongalaba nje. Omukulu wangu dayaga kunyikiza mukwana be bulungi. Your friend is driving that. Kati munange. To wash up. Senkulu atenga tajja. Now I'm here. Kati ndi wano. Nowhere to be found. Omukazi simulaba. Ngenda yo kudduuka letaliyo. Omuwala ono story kinayo. Tonyiga. I will talk to her. Butufu njagezaako okwogera naye. He's had to come and see you. Nja munnyonnyola akunoonya akulabe. Omugagga yawoomerwa ekintu kiri kyokka ate ekintu kiringa ekyagala okubivaamu. Kati kwe kumunoonyaako eno gy'abeera bamalaaya tukuŋŋaane tugigabe tufune ezaffe. Wabula ate gwe baba boogerako n'alingiza waggulu olwalaba Chifu ng'afulumye. Chifu olwali okufuluma bw'ati n'akontakitinga ku mukwano gwe n'ayingirawo. Ne Caron. Big lie, we had the life for you. Butuufu onfudde omulimba n'abaki? Onfudde omulimba n'akinkunze nkubuulira. Himself. Your mind will touch ground. Naawe. Nsambidde bulungi ate nkwesiga. Thank you so much. What a relief. Jesus Christ. It's not... Nono zi Yesu Kristo kati kyamuva ku mumwa. Mwana muwala. Mulavu ne pastor. Nange njagala okujjukiza omukazi ng'oli eyo ng'oyagala omusajja atayenda ataliyenda. Take and that is. Ngaddala omusajja oyo yagala omusajja atayenda noonya pastor. Abaana ba Falaawo. Be my wife. Bono obwenzi bali bati. Kategedde. Kati noonya pastor ate nga si pastor nga pastor gundi mayinayo bizibu. Naye ng'ekintu ky'obwenzi nsobola okugamba nti no tolina buyinza buyimiriza musajja wo kwenda tobuyina. Ate naawe omusajja tolina buyinza buyimiriza mukazi wo kwenda ne wonaakola byonna n'omuteekako security ne weenyiiza n'ogimumma ngamba emmere oba sente z'okkameeza omala biseera. Omuntu omu oyo yekka alina obuyinza y'oyo afuga emitima. Kitegeeza oba oyagala omwami waayo ereme kwenda ensonga zikwase Katonda ajje obwenzi oba okuyalana kw'obwenzi mu mutima gwe ekintu kiggwe. You are a big fool. Kati wulira. So you think I will fall cheaply into... Bano baatandika omukwano naye ebbanga teriyiseewo. Duping? Kati bali mu kwevuma oli musiru. Anything anybody told you about me. Munnange kyonna kye bagambye ku nze kya bulimba. Kubuulira amazima gwe. Baby. Olowooza simanyi maanyi go. I thought we've resolved this. Nawe mmanyi ekya necklace twakyogerako. I wear your Chris end. Now there another person. Olwaye nze mmanyi bulungi ky'okozesa necklace eno era ne kyetegeeza. Nakuwulira. Obufere bwo nabuguddemu. Kati tokyalina ky'oŋŋamba. Keeps you the audacity, the mind to scam people of their heart. Butuufu mu necklace eno mw'ojja amaanyi n'obuvumu okusobola okukola ki okukwana abakazi ng'obabalako sente zaabwe. Oli mukuuzi naye bebi naawe njagala kuzimba bulamu naawe. Ekyamazima kati sikyali ku ebyo bya kikuuzi yagamba ggwe nakugwamu. Kati omukulu lumu aba ku ssimu. We're good to go. N'ayogera n'omukazi omulala. No, come on. Ng'amugamba ebintu by'ebimu. You will definitely make profit. Yagamba mwana muwala ojja kukola amagoba. Nze nkubuulira amazima gennyini eno bizinesi egenda kuba ekuyisaawo. Ate nze nakulaba engeri gy'onyiriramu weetaaga abantu abalina obwongo kati nze ngenda kuyamba. Ebigambo by'ebimu bye yagamba oli naye nga bino byonna abikola ng'akutte ku necklace y'eno. Ku necklace eno mbu mwe muli ekyama kye ekimusobozesa okukuula abakazi. Era wayogera naye ku ssimu ng'agikutte oba olina okukkiriza. Wajja n'akusinkana ng'eri muli mu bulago oba olina okukkiriza. Kati bino byonna yabyogera ku ssimu. Mukazi we ng'awulira Brenda. Era ku luno yamulaga nti nno tolina ky'oŋŋamba nadda ku viivi. Know this game too. Gwe nange buno obuzanyo mbumanyi nali mbukozeeko. Okufukamira kola bikikkuula. I admit I scam women. Nzikiriza munange ndi kikuuzi w'abakazi. Ndi mufere naye ku nsonga yange naawe mukwano. Because I'm not with you. Munange nze siri naawe. Ekiki? What do you mean by that? Otegeeza ki? Nange mbadde mu geemu yo. Mbadde nkuzannyisa. To get you to be my husband. Nga just nange nkusikiriza obe bba wange. I wanted to settle down. You and me. Omukulu yaawoza bya kusetolinga ddawe yamubuuza gwe naani.
Omugamba gwe. What do you mean? Omala Go budde. check your account. Kati gwe kebera account zo ojja kakasa nti nakubbye dda. Your account. Please. Ate n'ekirala. Don't even try to do anything stupid. Togezaako kola ekyobusiru kyonna. I've sent it to my. Eno location nagigabanyizza dda mu bantu bange n'abapoliisi benkolagana nabo. Yes. Kati gwe twakubbye dda Into this. nze ntema gundi oli mukunkola kintu kino eby'ekintu ye ate ngenze. Brenda naawe tugenda na ssente zange biki nagenda okebera n'essimu okebera essimu omuyaye bamubbye bukyanga afera bakazi omukazi yamuveze akawunti ekazi yadda mu twenge And the things you do, yadda mu twenge you think say you smart. Chai. bwe kintu kyokola oyinza okulowooza gwe mugezi kumbe waggulu w'omugezi waliyo omukenkufu kati omukenkufu yamulagiddeko bwereere What did happen? gwe mwana ki ekigenda mu maaso naawe What's going on? ki ekigenda mu maaso naye Live, I don't feel. mwana Piro. bwaye omukazi kye yankoze mwana That girl, a witch. omuwala oyo alinga omulogo Which girl? muwala ati naawe ojja nabangi wa Brenda Brenda, not Dimo. Brenda mama Brenda But it's not your girlfriend now. Lovey dog. ne naawe yabadde girlfriend we nga muli I love you straight together See me. olaba I take say Brenda on my own. No, I don't know. Say she. Brenda ogula mbadde mutwalanga mukazi wange badde mwagala ebyaddala nga tuvudde mu byekiyaayi Brenda was sent to kill me. Brenda yasindikibwa kunzita mwana Now, just tell me. yogira ebintu byentegera sinakutegera otegeeza ati That's sweet, man. Brenda kunzita Brenda biki sibitegeera Brenda yakazizza akawunti zange Zero naira. kabulaza nze gwolaba obugagga bwe nnina ku akawunti nina 0 Brenda. we Jesus Christ. Yesu Kristo Sorry to say, no be say I dey add. lindako naye onaasonyiwa ku kino So put this smarter than this now. mbadde nkusuubira okuba oli musajja mugezi gezi okakuulanga bulijjo wano kijja kitya okubanga Brenda yakunyumyangalezi Smart. mwana gamba ndi mugezi I fall in love with demon. nagwa mulavu naye nga simanyi nti muzimu Oh, Brenda musambwa Brenda, don't kill. Brenda sitaani Brenda onzise Brenda I'm left with nothing. mutuufu Brenda talina kyandekedde yadde Brenda nkudde Oh, like all. bannange mbadde mwagala Yesu kati omufere kungwe bamumyangalazza kati nsaasidde paasita waffe ono I love. oba naye ekigendererwa kye kyakufera mwana muwala oli amusuule mulaavu amubba akaduuka akakaze kubanga anoonyeza emirimu ne gikola ki ne gibula What is heartless? ne banaye abakazi tebalina mitima Brenda akoze ekintu ekyo n'akaza akawunti zo nfudde nze mwana nfudde simanyi kyakukola nfudde And the things you do, ebintu byokola you think say. bijja kudda mu dda ekyatuuka kwoli tekyamulemesa kulabika ng'akola kanisa wabula kuno vaibu eba ntono saavisi bazimala mangu kati abakulu nga bagenda gwe sooka osigale wano tusooke tubeeremuku wano tulina okulaba omukulu talina tusasula kati ono n'afulumamu pasita pasita kati n'endiga zaazeewala banaye tugende papa gyo ajja kubalaba ku weekend ejja ku sande ejja We don't run two services. n'abakyala tulina saavisi bbiri wano tulina saavisi ndowooza temagala kulaba pasita For what? ng'omulabira ki Now. nze n'ensonga zange See pastor without saying no. owaaye tosobola kulaba pasita ng'olaba okuggyako ng'oyise mu nze ŋŋamba we kinsuka obuyinza nga ŋŋamba pasita Are you the assistant pastor? gwe assistant kitwale bw'otyo munange This pastor I want to see. I nze wait. pasita gwe njagala okulaba era nnina omumulaba Wait for pastor. ogira olina kati najja pasita manyi okukuba Fine. ekikono naye nga pasita ate ye enkolagana gy'alina n'ono ndalamu yamulabirawo Please come. naga jangu gwe nsoko gye amala oku kati assistant pasita zakkakono omukyala jjukira pasita yamugamba amubeererewo bazimbe ekkanisa eno n'alina engeri gy'alaba obubi endiga empya nga nto nga zirina ebyoya byazo manye endiga awo ogirekako ebyoya byayo eba enyirira
kategedde ogimanyulako erabika bulala kati erindiga amanyuleko ebyoya kati endiga zino empya ezakaja temukwata bubi tulaba firimu. Yes, Pastor. I'm waiting. Nendiga empya ate enyirira. Really? Kati Listen, Sister Clara and I alaba been searching, munaye Sister Clara nnoonya been praying, I've pasita atakubya amanda mu kyaki atagugaba matuukirivu been believing in God, praying and fasting. era munange God. omanyi mbadde nzikiriza mu Katonda asooka mbuulira ndeeta omukazi omutuufu You are that right woman. ate nga muli mwoyandaga nti gwe mukyalo oyo omutuufu naawe Change business before God go begin verse for me. kati nno mu birowoozo bye He don't give me time, Rich. omukulu ng'agamba I know say na pity him, they pity me. If not, if you don't pity me. nti omukazi ono amukwatirwa ekiza feyini amukwaye naye agakimwakkirize asobole okuzimba bizinesi mu kadduuka ke When you call you excited, you see, God works in mysterious. gwe mwana gwe Katonda akola mu ngeri ezitakkirizika Katonda yakinkoledde nange ndi musanyufu ye gwe mama Gio anti oli ye papa Gio I'm so happy for you. nange ndi musanyufu ku lw'omukwano nga kamunyumiza nkamugamba munaye pasa yankwanye I just have to say this. newayo Talk now. agamba Why is this guy rushing you? nze abuuza You guys just met. pasita ono tali mu kupapyamuko ku supiidi nga mwakasinkana Girl, we're going to spend the rest of our life. naawe Enough time. olwedde tugenda kumala obudde bwaffe ffenna obw'obulamu bwange obudde bumala okumumanya lwaki mbangira mbw ate nteekewo mbw ate simanyi mulinze pasita bamulinza ku ndege eziri mu kyaki muli ggwe pasita bamulinza Thank you. Congratulations. mulimu abantu be batalinza tomulinza wakunyegeddeko awo oba okkiririza kati mwana muwala olwedde abadde ayagala pasita okumala ebbanga actually bino bibaawo singa obanga wagwa omuntu oyo ng'ate naye yakugwa dda olunaku lwakugambye mbu nkwagala simanyi jangu ewange tubeere ffenna si lwe luba ensonga enkulu mweyagala dda era ogenda okulaba ebintu nga bigonda omukono gugenda tebagugaana okukakkana eja That lady you are talking about, kati munnange very soon she'll be my wife. omukazi gwoyogerako agenda kuba mukazi wange mu bunambiro osaaga pasita When I'm here, nga nze ndi wano sikiteguli ate ensonga the one that has been with you all this while. nze muntu abadde naawe okumala ebbanga If you're going to marry anybody, it has to be me. kati nno oba oyagala kufumbirwa kuwasa muntu yenna olina kuwasa That lady, ate stranger. Matter of fact, assistant pasita lady's ministry. oba omukadde w'ekkanisa eno Touch with me. teyeekubye bulijjo pasita ono amulaba ng'anyirira kati ate pasita sobola kuŋŋamba nti oyagala agenda nandigenda ento nze maze wano ebbanga lino lyonna nedda ssebo nze alina okuba Then you have to pay me. kati nno oba togenda kumpasa nkusasule byenkoledde tobimanyi You just want to get married to somebody else. So if obwayo mbadde wano nkoze ebintu byonna oŋŋambe mbuni osimanyi oyagalakera ku makya ofumbirwa omuntu omulala nze nga ntobye naawe kanisa eno nze amanyi ebyama byayo sebo they mukulu also have made my decision. nkugambe Pay me off or no wedding. nga bw'okoze ensalawo nti ogenda kuwasa mulala nange nsazeewo nsasula ŋŋende ekiki See what you look at. So just gundi gwe wandibadde weetereza kubanga take my glue. kyokka ate ekituufu ono alina ebyama bya kkanisa eno And I honestly cannot wait to be your wife. kati munnange ono omukazi agamba tasobola kulinda kubeera mukyala wa pasita ebintu abiyise mu bwangu bannange yakkiriza jja bulijjo ayagala pasita n'omukazi malaaya ate pasita mufere bano bonna tewali mulokole bya ddala If you're really doing this, ne gusikiriza nti olimukola kino ate ekyaki call us to tomorrow. lwaki ojjako esimu yange gwe Please talk now. twogere kati And what? kuki I just saw your post on IG. gwe mwana gwe sisobola kikiriza musebe edduuka ly'oli mu ditunda Your shop? otunda edduuka Yes. Listen. edduuka yalitadde ku jjijji I'll get married to a pastor. I need to clear up the shop because I'll not have time to be going to. nga munaye nga wakimanyi ngenda kufumbirwa pasita kati edduuka nino ndijjawo kuba nga sigenda kuba na budde budda mu dduuka Aaron. nze ngenda kuba nkolera ku kyaki Keroni olina amagezi Spent over 10 million naira to start. edduuka lyewamaliramu mirikwesi nga 10 pulasi okutandika mbw'ogenda ditunda olw'okubanga ogenda kukola mu kyaki Business which is working for God. waaye nze kasita n'eri bizinensi ya katonda ngenda kuba nkolera katonda ate oli asasula bulamu butaggwaawo nze tonyumiza bisente byaku nsi tebirina Protect you when he finds out who and what you're really into. omukulu ndowooza amubaliddemu nga mwana muwala balina okutunda edduuka bakolere mukama
olaba bwe bagenda ozimba ekkanisa eyaddala ey'amaanyi katulabe biggwerawa. Sly, I don't go lie you, I don't understand you. I think see with you everything don't happen. So you kati should, omuyaaye agamba no kyali wansi kyakutegeera considering everything happened between you and Brenda, byonna ebituuzeewo ne you Brenda need to stop doing this thing. mbadde manyi wakomye ebintu by'okuyaaya abakazi kati oli wano onoonya ddako mu gurupu za vije joshike That's more reason. wabula babesitizi wama mwegendereze waliwo omuntu asobola okujja neyambisa gurupu eyo I understand. because tekyukula mukimanyi You know, omuntu takuvuga kiralu ate omuntu wadda mu busimanyi sente ate bitya nze nakubulidde dde ekyokukola friend, kati ono ye Brenda yamubbye too busy to naye ate akyali ku bintu akyanoonya abalala b'okufera obuzibu nga bunajjaaliwo abagenyi abatali bayite si baamuno naye bazze balina obuyinza kaadi ya police detective alo Please, who amongst you is omuyaaye bamugudde not at all. It's only needed at the division for questioning. kati munnange ensonga zaffe teziri ku ggwe ziri kwono gwe twagala So, officers, officer what is my offense? kikinira And musango you only needed for questioning. tolina musango gwakuteereddwako tugende tu questioning Please, can you kagende akomera You officer? gundi Officer, calm down now. ofisa obaasa gwe gundi togeza n'opyanta wano No. ofisa mukwate tugende Grabbing you. Nobody's grabbing. banaye tewali muntu abadde anongozi kati ambuuziza mwagala kumpa ngozi mbumuleke ate kwata laputopu bagirabye bannange omufere kyali wa pasita ate nga tukimanyi ne pasita naye aferwa oba mufere baamumyangalaza poliisi yamutwala Brenda teyakoma kumubba yamusendera ne poliisi bukyanga baba kadaama zino yakigudde ofisa nze sibiriimu gwe naawe tambula tugende nze sibiriimu But once you are needed at division, you should make yourself. anti atambula n'omubbi naye atera okuba omubbi we tukwetaaga ku poliisi salako mangu owulidde kati wootayiga wano 2 minutes more, tell her to be careful. kino wekitakuwa kyakuyiga baaba tojja yiga Say no to crime. If you do the crime, you do the time. maama katonda nyambe nemekuza musango wowe Be good. It pays to do. obudde nga bunadda kubunaawo Choose to. munne baamumyangalaza jjukira ate naye alina ddiiru ez'okwana oli mwana muwala What are you doing? gwe mwana gwokola ki naawe What's the meaning of this now? engoye mbweyagala zookya zino Them? era zookya These are my indecent ways. I want to wayi zino engoye za kibi Giving them to all. zabadde alaayizaamu kati mbweyagala zookya yalokose Leave us out of bannaye baana mmwe mulokoke mwokya obugoye obwo bukemenkereza abantu I'm keeping it. newano nabadde njogerera firimu nendaba omwana nga ayambadde akagoye firimu eyavuddeko emabega Babes. ayambadde akagoye kata firimu ngikobye mumakkati please nze temumpita mu maaso Marrying a fire slay no. You can still be wearing all these clothes for your husband. kati wakyali bamugamba toyinza nawe kwokya ngoye I want you guys to zobadde okolamu sente understand the fact that I have changed. banaye njala mutege nakyuse And support me. nze nalokose mwandibadde munsapootinga nze engoye ezo sina kyenzagaza mwoba muzaagale for your own risk nze siyinza abasindiikiriza mu kibi Anyway, malaaya lokoka wekka tetukyanyumirwa akaduuka kaffe kalamu please teekamu busente butono bizigo n'obugoye obusabya ng'ogenda osaafiisa tebalabangayo bizinensi esinga bizinensi ya central Uganda Or maybe I should invite her over. bizinensi y'omu Central Africa Better. eyaabwe bakolera Can have a more convincing talk with her. kati musajja mukulu yeekugamu birowoozo n'agamba oba kyenkola kibi Ha. nemutuufu oba musisinkane mugamba amazima nti pasita mufere atiddemu ku kyatuuse ku mukwano gwe I've come to love this girl so much. ayi kibiyo n'omuwala amwagala ebya ddala kati nno nga tuvudde mu by'okufera But eyatandika ng'omufere yagwa omulaavu ey'ekintu she ekikulu can help Sly. kati n'agezaako amukubire balabe ekigenda mu maaso sebumalaaya yalokose eby'ekintu ekikulu yasoma bayibuli luli seba abadde anoonya bugoye buliko kati saa zino anoonya byawandiikibwa katonda alokola va mubiri dda mu bino hello bebi wange oli otya Fine. ndikiriya I was actually thinking about you. aswa nawe mbadde nkulowoozaako Finish reading the Bible. naye nga njagala nsooke malirize bayibuli then nzije nkulabe Studying? kyogamba osoma bayibuli nnyo
Okay. Okay. Where are you? Oli wakati oba? I'm home. Mbadde ndi waka munange. Okay. Okay. I was thinking I would come to you. Kati mbadde ndowooza Bible. tinjagala nzije nkulabe naye nga nsoose kusoma Bible bakumaliza Bayibuli. Avoiding temptations. Omanyi munnaye tulina okwewala ebikemu kati ndowooza nja kujja lumu enkya engeri y'obudde gye buzibye. In the church tomorrow. Kale tusinkane ku kyaki. Kati mweyalokose era akimanyi ebintu by'okwegala nga temuli bampeta oba nga temunnasalawo mu butongole muba mukola kibi fornication. Ndaba buli alaba firimu batono nnyo. Muyinza okuba nga mulina abasatu abeegala bangi oluvannyuma lw'empeta. Kati mulokole wakiraba nga ekituufu kiri nti balina n'okwewala ebikemu wanaagenda ewuwe nga buzibye baabo tebannagenda mu bazadde kiba kirala. Kati wuliriza kiri wano saaviisi ewedde basaba boogeremu. Love eri wano. Peter. I told my parents that we'll be coming for introduction. Nagambye bazadde bange nti ogenda kujja ku weekend. So excited. Bannange basanyufu bakulinze. Really? Kyaddala? That's nice. Kirungi naye enseko zino nga z'amajeemu lukufu. Peter baagala mutwala mu bazadde kyabadde ku pulaani ekyo. Mwana wane yenyamira. Beautiful today. Nagamba onyirira. You look worried. What's the Kiki nga tommuka. Mbadde simmuka. Kiki buzibu ki? Nina kye njagala okugamba. Mwana muwala ayagala kyatula nti malaaya. Whatever it is, just tell me. Anything bothering you, you can post. Gwe ngamba bugambi tewalina kintu kirina kweraliikiza ekikwatako kinkwata gwe ngamba ky'oli. Tewali buzibu. I still feel like Anti kati it's good for you to know. mpulira wetaaga okimanya emabega wange gye mpiseemu kati baaba tewali agenda kufumbirwa wano. How are you? Sisters, how are Sort you? of love you too. Gundi. Sister Abigail, me call me my name with my papa. Tompita bya Sister Abigail. Abigail. Mpita erinnya lyange Abigail mama be bampa. That demon has started again. Just let me. Nkulabamu omuzimu gwa kasaatu. Omuzimu gwa kasaatu gwagala kusaatuukira mu bufumbo bw'abantu wano. See, Gundi. talk be say before anything where una dey talk before una do anything you must to give me my money. You Nga temunnakola kintu kyonna. person dump Olina me okumpa ssente zange. possible. Nkubuulira. What are you talking about? Kisogerako nawe. I find you. That's. Naye munnumya omutwe kambitegeere bulungi. Come on. It's nothing is the problem. Baby, I Sister Abigail nga gyayasanguza ebyama nti pasita wa kifere ne kanisa ya kifere. This man won't marry you. Olaba Dump me after everything why omusajja ono George. ayagala okuwasa me. nze ansudde mbusebe agende naawe nga n'ekkanisa eno Oh, come on. obufere bweyimiriddeko tugitandise babiri. Lindako Were you guys dating? mwe ababiri mbadde mwaga alimba oyo naawe sitaani nyinza okubeera n'olukazi olukanyuufu bwe luti mundi gwe ojja kunkanyuula mpola ojja kunkanyuula He mpola say, look, kati laba all this women at the top no concern me. Do you understand me? olaba bino ebintu byonna Now bituufu for marry me, why don't they manage nze nakugamba care of this place? w'otampasa This fake, why bwenisasula don't they help and they build? nze mpa sente nilikwesi ttaano kive bannange. Abigail, listen. Abigail wulira I understand that you're upset, alright? kimanyi onyiize It's so wrong to call the house of God. naye kibi nnyo okugamba ennyumba ya mukama nti Grace of God. gyabufere Kingdom of God. naawe ya mukama neetekere mu maama Abigail nankerekejje nkusaasidde gweno kanisa ffe twafera bonna abazannya ebyamagero nze abadde abaleeta omwana muwala Abigail oluvannyuma lw'okumanya nti pasita agenda kubeera ng'awasa ono yasalawo abisaatule nateyo ebyama byonna kanisa ya kifere n'obufere bwa pasita ate tebyamukalira ku matama byamukalira ku matama namubuuza amugamba ekituufu oli mufere daba otamwatamwa ketandike ni mama magari anti katekebedege gogu Just saying the truth. kyogamba kyagamba ge mazima kanyonyole onyonyole sebo Man, this is my gender and they clean it. gwe sebo oyo omusajja nze ali mu kunsuulawo simanya agende naawe ebyo sibikkiriza
Baby, kanyinyonyole naawe. Peter, just tell me what this is like, please. You're not fake. But this church is not fake. Mbutufu ng'amante ne kanisa ya bufere. Baby naawe, tugenda naawe kansoka nyinyonyole. Ono kyabadde ayagala. Thank you. Just. You're fake? Yes. Ekitegezo oli fake nnyo, ndi mufere baby, ndi mufere. Mbadde nfera ne kanisa ya bufere. Ensonyiwa kanyinyonyole. I'll tell you the truth. I'm fake. Kyatuufu kiri nti ebisigadde byo bya bufere ni laavu yange naawe si ya bufere. Pastor thinking everything is fake. Buli kimu ebya pasita ebya church byo bifere nga we nkugambye. Mbadde mbifera. I'm sorry. Ensonyiwa. Ekiki? It is so wrong. Kibi. It is so wrong. Kibi kyokola. Deceive God Kibi. and deceive everybody. Kulimba Katonda n'okulimba abantu bonna nga weeyambisa erinnya lya Katonda. Hurry, man. That's a deceiver. Butuufu. Sobola fumbira musajja mulimba gundi naawe baby. Ebyokulimba nabikomezza bwe. Olaba essaawa evuddeko emabega dakika 3 emabega kati ndi mutuukirivu. Nkubuulira amazima. See, you tell your friends that you wish to marry a pastor. Ati munange nabiwulira bino mbadde mbikola ku lwolwo. That's it. Kubanga nakwagala. Naye gwe n'emikwano gyo we nali mu dduuka lyo. Wali onyumya ne mukwano gwo n'ogamba oyagala kubeera pasita. Kwe kutandika obusumba nange. Ate nga wensumbira nsumbira wuwo. Sebolaba nali nsumba naye nga siina kanisa. Naye ng'ebindeeta okubuulira n'ennyiriri nali mmanyisa tukitundu naziwulira sizirabanga nakuba eyo simanyi luberyeberye. Nakajja njigge ku lulwo munnange. Musajja mukulu. Edda nga tannatandika na byakusumba. Yali mu dduuka lyono n'agamba ayagala musajja nga musumba. Kwe kuyingira obusumba ku lwa laavu. Trust me, right? Gye twatandikira nga tamanyi na kumanya nti nno laavu basooka kwegamba nti omusumba asooka kuba na kanisa ono yamubuuza osinzizaawa nzije nkukyayireko. Shut up. Gwe sirika. Sirika kati tuli mu nsonga za mutima. Wulira. Namugamba wuliriza. I'm not a saint myself. Butuufu. I also have an ugly bastard. I'm going to tell you. Ati munange nange nina embeera ey'ekisiru gye mbadde mpitamu. If you hear it. Mwana muwala yakkiriza. N'agamba nti nange ndi mulaavu. Naye kituufu nina history wange. Gye nvudde nga ndi muntu mubi. I can't even imagine my life without you. Ne mbutuufu sisobola nateebereza bulamu bw'otali. Nange by'okulokoka nalokose bya ddala. Real Peter, I have genuinely given my life to Christ. Mbutuufu nkubulayirira obulamu bwange nabuwadde Kristo eby'ekintu ekikulu. No, but I really want you to do the same. Abambe nkusaba naawe obulamu obuwe Kristo tulokoke ffenna. God, I mean, I faked it just to get to that. Ekituufu kiri nti ebyaffe nabimaliriza. Nti kati ndokose ndi mulokole. Nkubuulira amazima ganye era ndi mulokole wa ddakiika 30 okuva twatandikidde okwogera. Dakika 3 emaga ndi mulokole. Please. Yes. Naawe ogenda kwenenya nze nkubulira. Butuufu. Okakasa. Nkwagala. Nkwagala. Butuufu njagala oweereze Katonda ebya ddala. Mwana mwejjukira atunze n'edduuka. Kati esente asazeewo ayagale Peter we. Nammwe. Kati nsondeseewo oswadde gwe. Oswadde maama ngenda bategeeza kyakinfu. Ate olowooza laavu si yeebalokodde. Laavu yeebalokodde. Kati kankuwa ekyokuyiga ku firimu eno. Mulokole oba mukristaayo gwali eyo. Kanya kwagala bwagazi. Ebisigadde obirekere Katonda. Mulekerawo okujajinga abantu kuba ne Bayibuli yennyini gy'osoma ekugaana okujajinga abantu. Kubanga buli w'osalira omuntu omusango ne Katonda ajja kukusalira. Abantu abamu balekawo bannaabwe ne babajajinga batya. Oyo tasinzanga ffe. Oyo ali egundi eno. Oyo ali empunu ate ffe tetugirya. Oyo akola kino ekyo ekintu kikyamu. It's not your job to judge people. Gwe kanya gwa kwagala muli wampunu togirya. Fine togirya. Nate tekigaana muleetera kasabuni oba kasukaali. Akoko kabagatta it's okay. Osegeera. Sigala ng'oyagala omuntu laavu egenda okuwangula. Kubanga era n'ebyandikibwa bitulaga.
Katonda yekwagala osegeera Katonda yekwagala. The definition of God is love, so just continue loving. Ekyo bwegenze mwana tu akatuntu tubadde kakuna tugenda sinkana mu firimu eddako nenga olinange video joske bwetyo bwegenze asuubira ofunye ekyokuyiga anti malaya wa pasita tete baalo okukabonna malaya ne pasita omufere sita yali ayingira mission ey'okubuulira enjiri si ku lwa Katonda lwa laavu ya mwana muwala kubanga yakimanya nti omuwala ayagala ate okulabika nga pasita gwawa omukwano gwe. Peter n'agamba nti kambasumbe bajja kiwulira naye ate obwavu bwamuleetera okufuuka omuyaaye naye ate oluvannyuma kigambibwa nti n'ebyaddala eyo story yayo ku bantu abamu baatandika chachi ey'amaanyi ennyo kati e Nigeria ate nga etambulira ddala naye nga story yaabwe omukazi pastress yali mu malaaya ate nga ate pastor naye yali muyaaye wegamba bwe batyo ne kanisa kati yaddala era bafunira ddala mwoyo baweereza nnyo ebitagambika. 05888333 noonyako ku WhatsApp osobola okujoininga group n'okulaba status zange mpa erinnya ne gy'obeera nkutumirengako. Aya basi tube nga tukikwasaganya. Gula t-shirt ofuke top best. Love you so much. It's me your boy VJ Joske.